Mudakikemu. Basebo ne bannyabo amannya nze Nekemeya Steven Mukisa. Ndi pastor ate ndi chairman w'abasumba mu Lugazi municipality. Ekkanisa gy'ensumba eri wakati mu Lugazi. Era wano waliwo abantu abavudde Lugazi ne benzize nabo bangi nga bamemba b'ekifo kino. Mu biseera ebya COVID bwe natandikira naye ssente nali sirina wadde n'ennusu. Naye nze nina kintu kimu bwesigwa ne mwami Kezironi Wuuno mulabye wano mulirwana wange e Lugazi azze. Naye akimanyi ng'oli mwesigwa? Anti kaakati nze famire gye nayimusa ng'abazadde bafudde siriimu gyeri ne nkuza abaana ne bakula ne mbaweerera ku ssomero ebizimbe byabwe ne mbibawa. Kaakati omwo mwe mukyali Katonda okumpa essente ngula ettaka nve mu bizimbe by'abaana naye ng'ekkanisa eri muli munda. Niye pointi enkulu eri bweti. Ne wabeerawo omusumba baali bamuyita Lassu n'akyaza Dr. Kateeba e Lugazi. Kakati Pastor Lassu ono n'aleeta Dr. Kateeba ewa chairman w'abasumba. Nze najjula omwoyo omutukuvu olunaku lwe nalokoka kuba nali musiraamu ng'ate ndi mulalu w'ebutabika emyaka 28. Bwe nalokoka ne mpota kati emyaka 3. Omwoyo wa Mukama n'aŋŋamba nti oyo omusajja kwatagana naye. Omusajja najja n'ennyaniriza abasumba n'abakadde bonna mu kibuga n'andookingira edduuka nga simuwadde ssente ne ntandika okukola. Mu biseera ebyo nali sirina mmotoka era bwe najjanga wano nga nzijanga bbeega. Osobola okubeera ng'oli pasita munene naye ng'oli bbeega ng'alina okumpa emmaali ate ampe n'emmotoka etwala ate anteremu n'amafuta. Naye olwaliro wenjogerera supermarket zonna nze nzisaavinga ez'omu Lugazi era nzize nga soda nzigweddeko. Ate omwaka guno Mukama yagamba muwe ensigo kubanga tuyingidde mu Krismasi. Omwaka guli saalina soda kati nenteekamu ensigo banategeera ekintu oba tokisizeemu tosobola kifunamu. Kyosiga kyokungula. Zino zo tezaali za kintu kirala kyonna wobeera nga oli musajja wa Katonda wano ne musigamu. Kati okola nkola ebintu bitambula. Ebintu bitambula. Soda bamunywa kamala. Osuubudde oba tonna kusuubula. Abantu bawona nzize kusuubula buli lwenzijanzija ne ssente. Tumukubire engalo z'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Tuli bulungi era ffe soda omulala yenna tetukyamunywa alimu kamiko. Tunywa soda naye tetukubwa mpiso. Amaanyi tugalina mu mubiri. COVID atwekoonako n'agweri mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama bampeera omukisa. Katana engalo z'amaanyi. Musiramu watandika otya kati otuusewa mu myezi 6-7? Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya lwe Abdulhamid. Olwaleero natandika ntya natandika bwenti. Sente zonna z'olina mu nsawo zitandika kasita ofuuka mmemba. Kwata emitwalo 3 ofuuke mmemba. Bw'okwata emitwalo 3 n'ofuuka mmemba, emitwalo 2, emitwalo 3 mu 6. Nze natandika n'emitwalo 3 mu 6. Naye kati nina amaduuka 4. Erimu ntambula nalyo amaduuka 3 gakola. Wa ne wa? Nina edduuka ekyazanga bayitawo ku Kitewuluzi. Kyazanga ku Kitewuluzi n'edduuka. N'edduuka eryokubiri liri mu Owino. Owino yawe ye Kampala? Owino ye Kampala wa. Mudaala ki ku Soweto wa? Mu Kafumbe. Mu Kafumbe. Nina edduuka eddala liri Nakasongola ku Kafo era bw'otuuka on'obuzasi. Kati buli wiiki okola sente nga mmeka eza family? Ekitono ennyo nkola akakadde n'okusoba. Watandika n'emitwalo emeka? Natandika n'emitwalo 3 mu 6 naye akakaga kaali kakulira mu kkubo. Emitwalo 3 gye natandisa. Tumukubire engalo z'amaanyi. Ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwokubiri gwe nayingira. Kati mumpulirize. Tula Mukama wange. Omumanyi? Katonda azze kakasa ngo bituufu. Munsonyiwe amannya nze birimu ye Jeremaya. Omukulu ono namukubira essimu ku Saturday nga ndi Kayunga.
mukwano wange wekyazanga kubanga nange gye banzaala yali omu ng'atambula n'asanga eggaba ina akagaali kaliko ebintu byatunda biriko sawu yansanga gaba akagaali kaluwa bakasito bakaleeta kati bwansanga omuvubuka alina amaanyi aleeta akagaali kubanga bakakase bitwogerako nantegeeza ebintu ebyo nga bwe bikola ne mugulako emikebe ebimu ng'esatu nalinawe ku lususu kaakati ne mbikozesa naye kusala ne mu Bugama njagala kujja mu musomo ntegere ebintu ebyo kuba sibitegeera njala biyingira nange nkole nangamba afande Bob Straw akagaali nangamba ne bizinesi yetogisuula ate nangamba nti nsuubira okubeera ekyengera ku Mande naye nga olwokuba nadde nnyina obwetaavu bungi nenvuga pikiki yange nenzija ku Sande natuuka wano ku Sande jo nga ndowooza nti okusoma we kuli yanansanga oluvannyuma ne bagamba ojja kubeerawo mpaka nkera nasuze wali naye bantu temundeeyo abakulu bawo buli yenna bw'oba ng'oviira wali osindisa omuntu okusoma n'atuuka leeti ekizimbe kiri kyaffe bakusuza n'osula bulungi bw'oba wewandiikisa naye ku makya ne bakuba n'ekyayi mukulu yansanga gaba nga ali kagaali kano nga atambuza bintu bye kaakati lindako mukiraba kino kyekikakasa kubanga kakadde omukulu ono ebintu abiteekawa ku kagaali enkuba bwetonya yambala ki n'atimbako ebintu bingi ku gaali kuno nayambala ejaketi naye kuba nali mumanyi wekyazanga lindako katono mu mulembe guno ogutulimu omuntu asse ebintu ani n'abitambuza nyumba ku nyumba asinga alina edduuka ekituufu kuba yansanga gaba omwami ono lindako omulembe guno gukyuse bw'oba oli wano ng'olina omudaala gw'ennyaanya olina omudaala gw'obutula olina omudaala gwa nakati n'ebintu ebirala n'obuba n'akusabira emirundi 100 n'obuba n'akusabira emirundi 100 n'owa kimu ekya 10 togenda kukola omusozi lwaki kati omukigaddira byonna by'otunda n'abiteeka ku kigaala eki n'atambula nyumba ku nyumba ate akatungulu 10,000 kidoomoole kati omuntu asobola kuleka kidoomoole n'agenda mpaka n'ayita ku kidoomoole ng'ajja kukaddala kubanga wasize ng'osaba okyuka n'omulembe otambula n'omulembe omulembe guno n'okola edduuka eritunda plastics ebintu by'omu nyumba amabaafu ebbinika n'ebirala lukusala busazi kubanga bakola plastic ekiro omwana n'abisuubula ku makya n'abitambuza nyumba ku nyumba ani aterabyeko kati wegenda okola edduuka lya plastic olinde kati kye madamu lwema kyabadde abasomesa buli kyalo twagalawo omwana ng'akolera ggwe atambuza products za sawo Uganda yajanjaba obumyu yalaawa obumyu yayigiriza okulima n'okulunda okw'omulembe guno kitegeeza buli lunaku atambula kuki ku gaali gyetuli sebo kati kyekyolaba oyo yatandika n'egaali kati amaduuka meka sebo nga nvaawo wano mu bwangu munsonyiwe nze bwe natuuse wano olw'okuba ekifo kipyayawo siritegeera nnyo ne baŋŋamba byankya n'eŋŋuma era nze n'essente ez'okusasula wano nazisasudde eggulo waliwo omwami awo yabadde ayambadde kasweta katisati kaliko media nisasula emitwalo 3 gye baŋŋambye eggulo kati nsigazizaamu emitwalo giri 3 naye nsazeewo ŋŋenda kukola ekisoboka kubanga nze nazze na piki eri waliwo esula era ebintu ŋŋenda bitambula bye banaapa mukama kuleetemu ya clear plus sebo investor nvumbudde nti omusajja ono ali siriyasi era nina kye muyigiddeko ebitabo bino biri mwenda akawunti ez'abaana be era mulimu ssente zazze okuba bankingira mu kitongole lindako musomano mulinawo byanguya nze muvumbudde bya famire buli mwana n'ekitabo kye omulala mulimu mitwalo 2 mitwalo 5 bino ebitabo buli mwana amubankingira ssente ono omusajja era mugaye nti gwe oyagala kutwala kitongole abooluganda Uganda yesingayo obugagga mu nsi yonna wuuyo ayimirire wuuyo azze naye ani senga ono agenda mu ggulu oliye mutabani wa mukulu alondoola essente zaabwe n'omulala gye bali bundi omu agenda agoberera munne bwe ndeetero ne mutraininga ne mugaddayo okola omulimu gw'enkola jange okwata ebitabo byammwe bibadde muno waliwo bye nalabyemu mitwalo 2 mitwalo 5 muno bw'oba obuguddewo gwesewo mwana ate buli lwajja omnyu we buli mutabani omnyu we buli taata nga mmaliriza okukakasa ebintu bya leema
emmotoka eyo tuzze n'ensawo ya Rosemary ate kati tuddayo na gundi tuleeta obumyu mu disitulikiti ewange nze nsinga okulunda obumyu obunene n'okulima Rosemary asinga okunyira lwakuba akyali ku small scale naye kaakati tukkiriza abantu abavudde Lugazi benze nabo nga mujjudde emmotoka eyo mugende mulime muwandiise abaana bammwe kino ekitongole tekidda amabega kirigenda mu maaso mu linnya erya Yesu. Lindako musumba musiramu tuula njagala mwena muwulirize okugagawala si tteeka ngabula buli nyumba erimu omunnyo oba n'akafumba. Haliwo abategeera leero ate agenda kutega nga ayise emyaka 40 ameka. Haliwo ajjo lwaleero n'ategeererako mu myezi emirala emeka n'ajja ng'ono nga bw'ali ate alumala agenda kumala n'emyaka 10 ng'atambula n'esawo Uganda ng'akyali bw'atyo ng'akyalina akamyaka. Naye nkusabira otegeere leero otandikireko leero mbuzo tulwaki bw'oba olaba lw'okudawuna embeera yitubaddemu ng'omusajja ogu ng'alina amagulu ameka